Omusumba w'abalokole Pastor Bujingo asumatuse abatemu ekiro ekikesezza olwaliro era kigambibwa nti abatemu bano basse ne driver we kyokka ate ye mbw abasavaivinze munnange nnyongera okujjukiza nti talina kuwadde ekiwundu. Tetumanyi oba lwaki ennaku zino abantu baagala nnyo okuzannya katemba. Tetumanyi oba lwaki ennaku zino abantu baagala nnyo sympathy. Endiga bwe zidduka nga batandika kuzannya katemba. Bassebo tetuli mu katemba. Tetwetaaga na kumanya diversion zammwe. Era tetwetaaga kumanya biki mwe muli ku mission ku divertinga bantu, kubeera nga mu divertinga abantu. Naye baganda bange tubategeeza nti oyo katemba eyo firimu yazannyibwa dda. Wabula nange Bujingo oyagadde ozannya katemba naye katemba agaanye. Tubigaanye bambi, tubigaanye. Genda eri ewanika embaligazo, tulina kyogamba bantu. Twagala ttaka, twagala Kananiland, twagala church, Pentagon. Tojja tuzannyira ku katemba, tojja kukola sympathy zo bw'abantu bakuwe ssente, oba abantu bw'oli mu sympathy. Tetulina budde ssebo Bujingo, tetulina budde. Tetulina budde bwo. Era toddawo n'ogamba nti bannange balina obudde bwange. Tewali alina budde bwo era tewali agenda kukwatibwa kisa. Ate tukongera okukujjukiza tewali agenda kukusabira. Naye Uganda eno erimu ebisesa. Musajja omukulu otandise ozannya katemba, endiga zadduse ku ttaka, endiga zadduse ku Kanani. Oba toyagala bannayuganda bakusabire, oba ssente za Kanani oyagala tugambamu nti ssente zino zewakozesezza okukola ki? Okwejjanjabisa. Manyi mwe muli bayaayi. Tekigenda gamba bannayuganda nti ssente wazejjanjabisamu baali bakutemudde. Ffe tubamanyi era tubatya. Naye nga bye baganda bange omusumba Bujingo mbu yasumatuse amasasi ag'obulimba. Wagatalinda omusumba wa House of Prayer Ministries gwe mmanyi obulungi Pastor Bujingo alondeddwa bamukwatamundu abatannategerekeka abakubi aba basasidde emmotoka ye amasasi. Kitegerekeseeko bannaye omuntu alabye ne bannayuganda abaagala katemba, abaagala sympathy, abaagala biki. Kwegamba buli omu ajja kuleeta katemba we azannyire ku bannayuganda. Simanyi ani yatandika ebintu bino, obula kuba tulina omukulembeze omubi. Ne buno obusajja buno simanyi kibwetaaga kukolebwako. Naye buli bumanyira bannansi, buli mu kubuzaabuza bantu nti Pastor Bujingo mbu baamukubye amasasi. Wagamba Uganda is not bleeding. Ate bagambye mbu ate basse driver we. Ate gwe tolina akuwadde ekiwundu. Bannange abantu bategeera. Abantu basobola okulaba ekintu ne bakitegeera ne bakyekkaanya bulungi. Era ne bamanya nti ono mulimba, ono mutuufu. Bannange kale simanyi lwaki omusajja ng'oyo bukya ku makya ate n'adda mu katemba, n'adda mu comedy. Ebyokubuulira enjiri tokyabisobola. Oba oyagala kugenda ku street, oyagala kubbirako bantu, muzannye katemba ekiro. Wabadde ovaayo zisaawa mmeka? Bw'ava Nansana. Nansana abadde olinayo ki? Bugembe yadde yakuyise. Mulimu ebintu by'olowoozaako bannaye ne bikusesa n'okukusesa ng'olaba omuntu takyalina kyakomyawo wabula era nga takyalina kyazza. Naye okuggyako okwagala okugamba obugambi nti ye alina bibye byali mu kuyisaawo, era n'okugamba abantu nti talina ssente za kuzimba kyaki. Ssente z'abantu azibbidde emyaka 10 kati atandise katemba. Bannange balokole, bannange mubuuke. Ffenna Mukama tumwagala, ffenna Katonda tumwagala, naye mubuuke muve bano abantu abaliwo okubaggyamu obujja ssente bo nga bwe ebyabwe. Mubaveeko bannange, mwetunulemu mumanye nti nammwe mulina ebyetaago byammwe. Bano bali mu firifiri nga byetaago byammwe nga bazannyirako firimu nga bo batuusa bye baagala. Bamwe nno muli eyo bakazi batu, bamaama, bataata, muli mu kukolerera embuto zaabwe. Kati batandise zannya firimu. Tusondedde church emyaka 9. Omanyi emyaka 9 mwe musondera kintu?
mu mabaasa ago sente zonna ze mutaddemu bo bali mu kweyagala mu bweyagazi. Kakati babo batandise kukola sitanti mbu bali mu malwaliro banga driver talina wadde kiwundu yenna asokotose olulago ndowooza mu lulaba ali mu kulimba bantu naye nga diversion bambi tekoze. Eno sympathy diversion tegenda kukola. Twagala ssente za Kananirandi. Bannayuganda naddala abasonzo akasente kammwe mumugambe tetwagala diversion, twagala ssente za Kananirandi. Bujingo n'obunaakola zi diversion zitya, twagala ssente za Kananirandi. Ebyo byowooza mbu ogenda buzaabuza abantu, ebyowooza mbu ogenda kukola biki tebirina gwe bikwatako. Kitwagala ze ssente eza Kananirandi. Togenda tunyumiza kasasiro, togenda ku divertinga bannayuganda, togenda kugamba nti bannayuganda tebakubeereddewo. Bannayuganda bakubeereddewo emyaka 11, basonze ssente za Kananirandi emyaka 10. Kati oyagala bantu kika ki? Oba endiga zadduse tezajja bulungi nnyo ku Independence Night. Tezajja bulungi nnyo ku 31st ekyaleeta ssente. Kati ng'omukulu atandiseyo diversion, omanyi buno obusajja bukola obubadi, bubeeraawo mu kuyiiya mbafumbi entya. Naye munnange bwe kiba nga kituufu ke batandise okwegezaamu, wagamba Lenovuma bajja kwegerezaamu ddala. Bayinza okuba ne byogere ebyo bye bakutuma obyogere, omale okubyogera ate ojje no divertinge. Tojja tunyumiza kasasiro, tojja kubba bantu mu magezi, abantu babiganye. Kitwagala ze ssente za Pentagon. Abantu bakubanja Pentagon oli mu kwekubisa busasi mbu bankubye amasasi. Ate Uganda is not bleeding. Ani ayinza okukwataaka nga gwatambula n'aba-SFC? Buli kimu tukimanyi. Ekimu tukimanyi. Bakuumi bina ba SFC, mpozi era nga mukama we yakuwa ba SFC ate yayagala okuggyawo. Akabaliga ako koolina kajja kutereera bulungi. Ffe tukugamba ebigambo tyaka akabaliga kajja kutereera bulungi. Kwegenda mu maaso nkuvuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine tojja kuwangula. Abamu be bawadde mission bonna ne bamuvuma. Babuuze baliwa. Neffe we tuli tukulindiridde mu part 2 okusekerera ng'ozimbye obutama.